lwaki abantu buli muntu gwolaba akolera Museveni nga amufiirako alina ekintu kyasirikidde alina ensonga. Ntaddewo miliyoni 2 nja kuzifuna. Ntaddewo miliyoni 2 Mama Fina mumutaginge mumuwa akantu kano. Mama Fina bw'aba ye mama wa Fina ntaddewo miliyoni 2 miliyoni 2 nja kuzifuna ne bwe nakuba omulanga bajja kunyambako. Mama Fina bw'aba ye mama wa Mama Fina nyina miliyoni 2 atubulire yamuzaalirawa. Ba YouTube mugende mutwale kana kantu mukabuze Mama Fina yamuzaalirawa ani tata Fina. Waliyo mukulu wa Fina, waliyo muto wa Fina, waliyo muto wa Fina, waliyo mukulu wa Fina. Lwaki tamuzaako? Ani mukulu wa Fina, ani muto wa Fina, ani tata Fina. Nkibawadde mwenna mutandikiraawo. Yamuzaalirawa ani yamusala ekirira? Yamuzaalira mu ddwaliro oba waka? Uwa kitundu ki? Bani abaliwo yamuyonsezaawa? Mbupenge Mama Fina anti mwasalawo okugira kambabulire fayire eri mu State House namba tewaliyo mbuno afande Kigundu afande Kigundu Mama Fina yagenda okufuna afande Kigundu yali agenzeeyo kukwana Fina yagenda okutuuka nga ate nga kagamba namugamba nedda twala Fina nze tondaba natwala Mama Fina kati Kigundu tasobola kubeera tata wa Mama tayinza kubeera tata wa Fina. Buli muntu akolera Museveni alina ekintu. Kati Fina wulira oyo omukazi si ye maama wo. Ne bazadde bo baabatta. Ne bazadde ba Fina mbamanyi n'Abafrika wo mbamanyi. Ekyo nabagamba ebintu ebyange si byankomeredde. Genda okole research. Ba YouTube mwenna SB4 asiba asimanya akola interview ku bantu. Mama Fina atunyumiza olugendo lwa Fina. Yamuzaalirawa jajja wa Fina ku side ya kitawe yani. Ani jajja wa Fina? Mama Fina munsi tayinaamu mwana. Era yali anoonya luzaalo okuyingira n'ebyo ebyobusamize. Yali afuuwa emmindi nga atambula nga anoonya omwana yamubula. Ng'akola ku Jubiri ekatwe. Ng'ali ku Jubiri awo ekatwe. N'anoonya omwana n'abula. Yasoka omwana oyo basoka kumwadoptinga ng'olwafunyefunyemu kasente. Era n'obusamize yabuyingira anoonya luzaalo. Era ne bwe yamala okufuna Fina yasigala atambula nga anoonya oluzaalo ne lumubula n'olwaleero. Mama Fina tamanyi mwana bwawooma. Njagala aveeyo challenging SB4 amu interviewing. Nze nababulira obuzaale bwange bwonna.